kabbeeyi nnyo mulamu waffe. Tugenda kutuuka ekiseera twegombe nti senge obulamu bwaffe bwonna twamumala mu bifo nga bino, naye nga tekikyasoboka. Abooluganda mbakubiriza, wonna woobanga oli n'owulira nti waliyo darusi, waliyo okusoma ekigambo kya Allah tabaraka wa taala, ositukirangamu ne weerekereza byonna n'otuulako mu muzikiti. Togenda kwejjusa, togenda kusangayo kaseera mu bulamu bwo ka bbeeyi ka muwendo mu maaso ga Allah nga kano akaliwo olwaleero. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم تبارك وتعالى خفاة عرا غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر يا يجري بجامبو بينو غابيجا كويتشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك من هو عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر يعني عبد الله يمتبنوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ببانا بازاريبوا نبوانغالا النبي غاباتو عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر bali baana baki babazaala mu kiseera ekisembayo, era nabbi baakulira mu ngalo ze nga bamwagala nnyo. Abdallah ibn Abbas baali bamanyi bombi kubanga baayonka ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abdallah yalina emyaka 14 naye ng'aweza hadithi eziwera 600. 14 years. Oyina mmeka? Bagamba oyogera hadithi ya nabbi emu nga ntuufu mu Luwarabu lwayo. Munzikite gusigala mwerira abantu bavaamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah asasiba amasheikhe abatandise okusomesa abaana okukwata Qur'an n'okukwata hadithi zaani. Abayi mutwala abaana bammwe bakwate Qur'ani, bakwate ebigambo bya Muhammadi sallallahu. Oyo mwana tayinza kuwunga, tayinza kubula, tayinza kutwagga, ate tayinza kusala ku akhira ne kuki ne ku dunia. Abdallah ibn Umar baswaba bonna abakulu bamwegattako ti wa mutamasiku bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ye yabasinga okugobera sunna zaani. Yali mwana mutonga yabasingamu obuto ne ba Abubakari ba Umar bonna bagamba nti yatusinga okukwata sunna za nabbi n'oziteeka mu nkola yali Abdullah ibn Umar. Lumbali batambula nga balina baswaba balina olugendo gye bali balaga batuuka mu katawuni nga bw'otuuka wano. Olwaito batya kitemu basanga omusajja ng'alina endingidi, abamanyi endingidi muwanika omukono. Omusajja yali ng'alina endingidi akola ki? Asuna kika kya ndongo. Abdallah n'ayawukana ku banne, engalo ze n'aziteeka mu ki? Engalo n'aziteeka mu matu, n'atambula mukungu gye banne n'abalika. Bwe yatuuka mu distance n'ayimirira. Mabika ya Abdallah ibn Umar. Kiki lwaki otweyawuddeko? N'agamba temwamanya nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna awuliriza endongo. Allah agenda kulagira bayoora olunyata lwa jahannam bamuyiwe matu. Lugenda mubabula lumusensere paka endongo we yakoma.
okumuyingira mwana wattu eyingirira mu matu efulumira mu kigere olwokuba nga oli atandika okunyenya ebiki olwokuba nga tekimumalira ng'ayimuka abawuliriza endongo muwanike emikono temwazzi muva ku ndongo haramu endongo ki mwabavubuka mutambula n'obuntu mu matu oli awo otambulira ku muziki kweweebakira kwozuukukira olabye nabbi yagamba layatiyanna alaikum zaman nva mu nsi naye omulembe gujja kujja mu maaso eyo yastahiluna thalatha abasiraamu bafuule ebintu bisatu nti biri halaali naye ate nga biri ki haramu babifuula nti kubikola si zambi yagamba alhira walharir walmaazif bisatu obwenzi bugenda fuuka haramu abantu bende ne kumbwa noggala omuzikiti guno atayendangako yaba afuluma bantu basola mu muzikiti illa man rahima Allah tambula mbasiramu ogenda obabuze ba first born abeera mwana wa haramu si bwe kiri basooka kwenda ne bawasa olwaleero buli muntu ayenda atayenda ye mudoma ye musiru bagamba ono oba yafiirwako mbwa atakola ki bayinza kuga nti yono omwana atayewungulako kawungezi yabaaki basenga ffe oba enduga yamutomera kubanga takola ki bantu bayenze ekyebantu oli yayenda ku mbizi khinzir bamusanga ali kuki nibambuuza kiki nagamba yankwasiza amababbanyi embizi obwenzi buli haramu naye munaabufuula ki walhariri nabbi nagamba okwambala engoye zonna ezaki eza silki ku basajja kiri haramu noyambala kasitokisi nga kiraki kaguma tekaggwako ku mulembe naye tatunaba kubyambala nnyo tuli baavu zibeera za bbeeyi silki ali halaali ku bakyala haramu ku basajja naye abagagga bamwambala nayambala ekkanzu nga yaki omulengera eri ng'egira bweki nayambala essaati nga ya silki eri haramu nagamba walmaazif ebivuga ebyekika kyonna ngoma mataali ngoma naki ebyo byebimu mukyusa lulimi muyimbira ate kati babiyimba ne mu Luganda abakuba mataali nogawuliza muwanike emikono ero mwamazeeko abantu bali mataali babinuka basiraamu bahaji baseeka bali mu ndongo bali mu ngoma music bamufuula halaali naye aliki ali haramu gwazze wano olwaleero gamba nti music ali haramu sijja kuliza music ali haramu tuuka ku mbaga ng'eriko endongo obagambe eyakuyise ti wano Allah tanjagala kukola ki waliwo haramu togenda nga kimugambye mugambe wano waliwo ki lwaki wabeera music shaitani ebeefugawo buli wabeera endongo shaitani ebeekola ki Allah avaawo n'alekawo shaitani n'abuukula kati Abdullah ibn Umar yali yakikwata okuva ku nabbi nti music yali ki si nnono omungi naye yaliwo akadongo kaki kamu olulala yali atambula ne banne ne batuuka mu katundu nga waliwo akasaka n'abavaako n'akyama mu kasaka weyavaayo nebamubuuza Abdullah obadde okola ki n'agamba nti ra'aytu rasulu sallallahu alaihi wasallam yabulu fi hadha almakani twalina ennabbi sallallahu alaihi wasallam ne mulaba nga akunkumula afuuyisa mu kasaka ako mbadde sisobola kuyitawo nga sikoze ennabbi kyeyakola ki mutamasiku bisunnati rasulillah hatta bilbaul akola ta sunna za nnabbi
paka kukola ki kati Abdullah yatugamba ebyo agamba qama fina rasulu sallallahu alaihi wasallam bil maw'idha Nabi sallallahu alaihi wasallam yayimirira amaaso gaffe n'abeerako ebigambo bye yatugamba byali bingi nga bizito wajilat minha alqulub emitima gy'abamu gyesuwara wazurifat minha aluyun abayina amaziga ne bakola ki nabagamba nti innakum mahshuruna ila rabbikum tabaraka wa ta'ala khufatan urra ghurla kama bada'ana awwal khalqi nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin yategeeza abaliwo nga bwe mbategeeza kyabange ffenna abali wakati n'abatukulembera n'abalijja tewali kubuusabuusa tugenda kunywa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala innakum lamawqufun waliwo okuyimirira mu maaso gani yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin lunaku lwa kuyimirira mu maaso w'omutonzi naye kyeraliikiriza mu kyo tugenda kunywa mu maaso ga Allah khufatan nga ffenna tuli bwereere teri alina wadde ka andaweya teri aliba nangatto waliwo bano enkufiira zibasula ku mutwe teri agenda kuba naki abakyala n'abasajja bonna bali kintabuli bali bukunya kuba kafaananyi ng'opaakisinzaawo mukazi alina ebbeere liri bweri akabina kali eri n'akudda mu maaso agambe Muhammad ogamba ki oligamba Aisha radhiyallahu anha nabi yakyogera teyaseka yakaba nagamba ya Rasulallah awrataya ya Rasulallah obwerere bwange ya Rasulallah Aisha ngenda kubeera bwerere asanat farjaha yali yakuma obwerere bwe tewali yabulabako okujjako Muhammad naye akuba akafaananyi ng'ali mu maaso g'abasahaba aliki namugamba ya Rasulallah tugenda kubeera bwerere nange namugamba ye amru ashaddu min dhalika ya Aisha embeera egenda kuba nzibu nnyo kiseera kigenda kuba kiki kizibu tugenda kubeera bwereere kinta buli basajja n'abakyala ghurla ate tegenda kuba musajja agenda kuva mu kabbuli nga mutayirire mwenna mugenda kuva mu kabbuli ng'ebikuta bizzeeko teri alivayo nga muki mwenna nga mulina emisonso gyammwe kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin nabi yasoma aya kitundu mu aya ndoza mu surati anbiya kama bada'ana awwal khalqi nga bwe twabakondo olubereberye nga bwe mwava mu mbuto z'abanyammwe bwe mugenda okubeera ani gwe basaala nga ayambadde wali ani gwe bazaala nga mutayirire Allah bwagenda obbaza this time ate nga muli bakulu munobaza lwaki Allah yasalawo atuswazi nsonga kyani ayinza ogimpa lwaki Allah yasalawo tuzuukire nga tuli bukunya what reason nsonga ki ani agimanyi anti tusoma tetukyayirimula wanika omukono waggulu nnyo tewali akimanyi nam kirala omulala gwe ekyakitubuulidde si yensonga nam obulamu katono ensonga enkulu muyina takabbur abantu bonna bayina takabbur beekuza bazimba betwala nga baki ate ekibeepansa si kirala ngoye tewali kifuula muntu wa bbeeyi ngoye zakoze eki nyambadde kanzu yange eno mugiraba matala oyinza obutazimba kujja nga Allah akusaasidde sajja ayinza okwambala suuti ya bukadde butaano
n'atekamu engatto yakakadde stokisi ya 5 esaati ya 5 n'asiba tayi ya 10,000 agenda okwebalamu ng'ali mukadde mumeka ali mukadde 8 emmotoka gyajjiddemu nga yabukadde 10 meka ali mu V8 ayinza okutambula nga talinnya ttaka ayinza obutagomba abantu bonna ekibafuula ababeeyi kiki ngoye abo abakyala obalaba ayinza okumala eddakiika 40 nga yeeriko yeekolako bino n'abuza eno n'akomola n'adda ku mimwa n'agisigako ennagisi n'adda ku nja n'afuluma nga yenna yeemiima yeematira kyekimufudde atyo kati engoye ezo senga omusajja ayingira wano ng'alina ebitogi bimyufu amayinja gamuli kuno muyinza obutamutunuulira abo bayinza n'okugufuluma laga taapu ekoze eki kyekimufudde ekyo bimugjeemu olaba obaana abeera azitowa mbawe ekifaananyi ekirala senga pulezidenti Museveni awanuka mu state house nga ali bwereere nakkirira mu paaka bagamba ki agudde ki kyekimufudde omulalu ngoye ze zibafuula ab'ekitalo kyolaba agenda kubambula mwenna you are nothing eyali omugagga eyali president eyali kabaka eyali jeno ame komanda bonna nga bali bukunya ababuuza nti mani lmulku lyawm limani lmulku lyawm obufuzi bwani ani alina obuyinza olwaleero nga teri anyega owa Amerika tayogera owa Russia tayogera owa newaffe Ukraine tayinza kukola ki almulku lillahi lwahidi lqahar Allah bagambe agenda kiddamu emirundi emeka agambe nti almulku lillahi wahidu lqahar obufuzi bwanze ngenze Allah ali omu abakasi okubeera mu mbeera eyo tugenda kubeera bwereere abange buli omu kwata ku mpale gy'oyambadde n'ekkanzu ya bbeeyi ya sente mmeka ya mmeka n'ekikwawunyisa oyambadde ekijjini kya 15,000 mutwalo ne bagamba n'ozimba oyinza okuba oyambadde na damagi mulimu n'agatulituli kubanga oli ku mulembe abayambadde damagi muwanike musiraamu oyambala otya damagi ng'olina ebitulituli mu mpala ate ogenda kusaala esole ya damagi tekola ki tetuuka oba olimba tetuuka eyo ya damagi eya15,000 mutwalo ne bagamba gisaale gikendeezeeko tesukka obukongovule n'okola emputtu kyekiganyi takabbur kola ki kwekuza 3 la yukallimuhum Allah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قررها محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرار من نبي مكانغ مكامبwe ngetobozi lisinga kulyango obukambwe nagamba bano basatu bali bameka basatu saba Allah akuteke mbubo oyagala Allah akuteke mbubo saba Allah akutase tobeera mubo la yukallimuhum Allah abali beera mu bibinja ebyo ebisatu Allah tayagala kumuje jemberako tayagala kwogera namwe tagenda kwogera namwe wala yanzuru ilayhim tagenda batunulako tayagala balaba wala yuzakkihim Allah taridede kubajjako madhambi ge mwakola kubasonyiwa ولهم عذاب أليم بين ابن بikola ki bibiruma nabinachi damu emirundi esatu baswaba ne kibayitirako Abu Dhal al-Ghifari nali mukana agamba khabu wa khasiru man hum ya Rasul Allah ngabaswadde ngabarabye ngabafafaganiddwa ebaruwa ya Rasul Allah
n'agamba asooka Allah gw'atagenda kwogera naye, gw'atagenda kutunulako, gw'atagenda kutukuza kumujja ku mazambi ge, al-musbil. Omusajja yenna ayambala engoye nezisukka wansi, nezikka wansi w'obukongovule, nezikweya, n'asiba balance, obunyuma ne busigala ki? Mumanya nti oyo musiyazi, tobuuzanga ni waba asaala. Alaga ki? Ennyambala y'abaki? Abasiraamu temujambalanga, abavubuka. Nsi yonna ne bweyambalanga bw'otyo toyambalanga. Onoosaala otyanga empala ziri eno wansi. Oyinza obutakunama. Allah tagenda kutunulako. Ila aina ya Rasulallah, omusajja enkutu agikomyewa esusse. Nabi nabagamba ila answafi saqaihi, eyina kubeera mu makkati gaki. Yimirira okwate mu makkati g'entumbu, yimirira. Eyo enkulamu nayo. Amakati g'entumbwe gali wano. Class number 1 ebeera ki? Ngoye z'omukisaamu zibeera wano. Kale zikke zikome wano, zituuke wano, tezisukkawo, tezikka wansi w'obuki? Wama asfala min alkaabaini fa fi nnaar. Nabbi yagamba gwe kanaatala n'aziteeka wansi w'obukongovule wa muliro. Omusajja waki? Kiseka kimu kyagamba bagenda kwokya ngoye. Bagenda kwokya ngoye, yagamba fa finnaari, engoye zaki? Tagenda kuba ngoye, tugenda kubeera bwereere, bagenda kwokya gwe Kiseka. Abdallah bw'ayogera ebyo ne bamubuuza wamaadha yafalu nnisa bidiyulihinna, ate bo abakyala bo bagenda kukola batya? Nabo baziwanike muki? Mu ntumbwe. Nabbi n'agamba yurikhina shibra, abakyala okuva mu ntumbwe, makati g'entumbwe engoye zaabwe zikke olutaaki. Omukyala n'amugamba idhan tankashifu aqdamahunna, ebigere bijja kukola ki? Kulabika bisigala bweru. N'agamba yurikhina ziraa, zikke wansi omukono mulamba. Abagamba kuva wano, abagamba kuva wa? N'oteekayo okuva wano luba terwera ttaka, eba gawuni. Ez'abakyala zirina kuba gawuni. Abakyala abayambadde sitabika bigere muwanike ku mikono, temujja kuwanika. Abanga abakyala ebigere byammwe awuran, bwereere buki? Era bw'osala ebigere nga bivaayo n'ogenda ku sujudi ne balaba ekigere kyeri, wekakaseko nti ndiki? Omukyala bibatu na feesi bye tumugamba bisigale, ebigere bibeera munda. Sinifani min ahli nnaari lam arahuma qaumun lahum siyatun ka adnabi albaqar
يضربون بها الناس ونساء كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها من مسير كذا وكذا. وشوى محمد صلى الله عليه وسلم الله يمسك نامتوارا مقر نامنامز الجنة نامنامز نوموليرو ويقومون بغامب بصحابة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سنغا مواري مماني يندابيه ننما مماني مواري بدمو سكتي تونو نيو نولي سامو جمارا مكابا ولا تلبستم بالنساء نباشارا مواري بانا سمبولي نمكان يو في سعادة مرساني نمكان مراجعين الله تبارك وتعالى مبيارا مريرو يرو يبينجا بيابانتو babiri nga bina special punishment kibinja kimu kyali kyabasajja nga babawonereza nnyo n'abuzajibulira abo bakola ki n'agamba abo balinga ku nsi yadribuna nnas nga bakuba abantu n'embooka eziringa emboobo z'ente baziyita nvubu bw'oligendako eyo mu biyumba gyeziri bakuba n'oyita nnyoko nga takola ki naye abakuba balina ebirevu balina n'esugida mu kyeni buli yenna akuba omuntu mu nkuba eyo n'okuba omukazi n'otuuka omunuubula ogenda kituukako ku lunaku lwaki n'okuba omwana n'atirika emisaayi oli muteeko ogwo mwaba tokyeringa n'otakyeringa omuntu n'atuuka okwogera ne byatakola ki Allah agenda kukubonereza nawe nnyo. Omuteeko gwo gwali gw'abakyala abakyala yasanga babagawanise ku njegere babasiye emikono ku njegere balengejja nga bakumya omuliro wansi w'obwerere bwabwe nga gufulumira mu kamwa balejana bakola ki nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun baina sifanya nabizi yabogerako abakyala bambala engoye tasturu ba'da badaniha wa takshifu ba'daha bambala engoye ze bambala nga zibikako ebitundu ku mibiri byabwe ebitundu ebirala bisigala ki basanga bambadde bodi emikono giriddawa n'ayambala hijabu akaviiri n'akakola ki n'akaleka wano ebweru bamanye nti yakakoze ne kanyikira bambadde jiribabu bambadde ki bambadde hijabu zaabwe naye ebikere biriddawa bagenda ku bibonerezo lw'ekyo alabangala engoye raqiqan ezitangaala takshifu lawna badaniha nga ziraga kala y'omubiri balina bwe bambala babuyita sifuru ng'atambula n'omulaba nga n'empala ogiraba weekola ki naye nga musiraamu olwaba bakoze modo za hijabu za fitting bambala hijabu naye nga bali mu bwononefu bwerere tebambadde ku nsi babala nti bambadde waza tebakoze eki kasiyatun ariyatun ku nsi balaba nga bambadde naye waza baliriddawa abambala engoye ezitangala obasanga basalira abakyala bakulu abo mubyalo yetekako akakaya naye ng'atekakola ki katangaala tekasaala no n'oyambala hijabu ng'ekukutte figa yenna ekola ki oba oyambadde naye waza oliki mukyala ayambala ekigoye nga kisaakaatifu kinene tekijjayo ki waliyadribuna bikhumurihinna ala juyubihinna Allah yabagamba bw'omala okwambala olugoye teekako ekikaaya ekiva eno wansi ku mutwe kikkeki mukiyita mutya kibayita batya ekyo jilbab abakyala bazze nga mwambadde bwe mutyo Allah abaagala nnyo abakyali mu shariya Allah abakola ki mwina siteepu gye mututte mwongereko siteepu eyo mu maaso mwambale engoye zibayita jilbab nga figayo tekola ki tefaayo yambala obugoye bwo bukamiimo bwapatayiza ng'oli mu nyumba yani
n'ogamba nti ojja kutambula bute Allah takola ki naye bw'aba ofuluma jilbab n'agamba omusango gwe balina omulala bayigiriza bannaabwe wagibakolya fashion zaki akagoye wakaguzeewa nakaguze ku ham shop number 20 naye n'agenda n'akakola ki kakamiimo n'agamba ruusahunna ka aslimati lbukhti lmaila abakyala abo balina omuze omulala bambala engatto ezikoona naye mbala akagatto wawuyita ku street buli omu nawulira nti omukyala akola ki abalala beetakako ne perfume nayitawo nga perfume yakakadde mukwano gwe yamba perfume ya miliyoni namba nangamba eno nkuwadde ki naye bw'ogyetekako buli omu osanga akola ati nnyindo ewunya abakyala temwefuiranga perfume omukyala bwe yafuya perfume n'ava mu nnyumba ya kitaawe oba yani eyabbaawe nabbi yagamba ala hiya zaniya omukyala oyo abeera mwenzi abeera malaaya tali perfume ku bakyala omwekuba ddi mu kisenge kyani omukyala tayambala bugatto bukoona bikalubye omukyala tayambala ngatto zikoona omusiraamu alina kwambala ngatto zebayita seeyeeya tezikola ki nini mwambale engatto ne mutusasamaza emitima kubanga muyitawo nabbi yakigaana ezambi eddala bayina emitwe gyabwe giringa amabango g'ente musanga akubye enviiri aziziza mu maaso omulala aziziza ku ddyo omulala ku kkono ezo enviiri si nsiraamu enviiri z'omukyala tezirabikako wabula bbawe yazikola ki ate enviiri z'omukyala tezikwatwako tasalako nviiri zayyana allahu nisaa bishariha Allah yazayyana omukyala yamuwunda naki nawunda omusajja n'ekirevu omusajja bw'abeera n'ekirevu aba amaze Allah omukola ki buli omukwata ku kirevu Allah yakuwunda okiyina atakiyina kyalagawa emmese zakirya gamba inna lillahi watalina mulevu musabe Allah abibawe ababimwako mubireke lwaki obonagana n'ekintu kitagenda kuggwako okimwenkya nekikola ki nabbi yagamba mukirahe kufuliha ebirevu mubireke byetaaye wankusu shawarib mukendeza amaki khalifu lyahuda mwawukane kuki waliwo abakarakata amahasulubu ne mugamalako nabbi tabagamba nga gakarakarakata olina okulekako ki okendezaako buki kirevu n'okireka masubu n'ogakendeeza tobeera omuyudaaya oyinza ofa ku nsi ne bakuziika nga baziise muki era n'ozuukira nga oli mubaki kasita ofa nga toyina kirevu ogenda kupaakinga mu bayudaaya abaisirayiri aduwullah abalabe baani abakyala balina sitayiro z'enviiri nyingi era bamanyi okulagirira bannaabwe oluviiri gye balukoze eki gye balukoledde bayongerako n'ebiviiri ebirala malunin Allah yakolimira omukyala yenna ayongera enviiri ku nviiri ze babiyita biki ebyo babiyita batya biwaani bazita braids sizezo ebyo byemuwongerako ebyo kati nabbi yayamaliza alisi yagamba ti la yadkhilna aljanna omukyala yenna agwa mu bintu ebyo byetwogedde ebina si wakuyingira jjana wala yajidina rihaha si butagiyingira naye tagenda wadde okulya kukasu k'ejjana kukawo akava muki ejjana gyebiri ogenda kuba owulira akawoowo kaayo empewo ezivaayo nga zijjudde akaloosa mu kilomita 10 bimeka ng'otandika okuwulira empewo n'akawoowo akava mu jjana kati abakyala bona akakawo tebagenda kukakola ki gye balibeera after 500 kilometers
abakyala Allah bagonze emitima tusiramukire ddala ffenna wamu twamaleko obusambo bukola ki lwaki mbyogedde eryo tugenda kuzuukira tuliki bwereere Allah gwagenda okusooka okuwa olugoye ayambale abange okumanya lunaku lugenda okuba luzibu ne Muhammad agenda kubeera bwereere nabiyina Muhammad agenda kuba bwereere Isa bun Maryam ali bwereere Musa wa Haruna bali bwereere Ibrahim ali bwereere bonna bali bukunya Allah gwalisooka okuwa olugoye ayambale agenda kubeera Ibrahim alayhi salatu wassalam nga Muhammad yali bwereere Ibrahim akole ki lwaki Ibrahim yasooka okwambala ani alina ansa mu bwangu era gwe esebo alisooka okuzuukira kabuli gwesooka okwatika ave mu kabuli agenda kubeera Muhammad Ibrahim agenda kuba kyali mu kabuli Muhammad akole ki alisooka okwambala Ibrahim lwaki watakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah bwe yali alonda mukwano gwe asookera ddala Ibrahim alayhi salatu wassalam ye mukwano gwa Allah asooka Ibrahim Allah mufuula mukwano gwe Allah agamba yamugezesa mu buli kintu kyonna wa idh tala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fatammahun Allah yamugezesa mu bintu bingi Ibrahim teyagwa kikoze nakimu kisookera ddala lam yakun minal mushrikin teyabeerako muki Ibrahimu teyeraguza teyasamira teyalina balongo teyalina bibba mu kitanda teyalina butanga teyalina irizi teyasinza masanamu wabula yagatema butemi nga masanamu gajjudde mu kizimbe nga wano nga buli family alina muki Ibrahimu n'agenda n'agatema limu ku limu fajalahum judhadhan n'agafuula bulere n'alekawo limu n'aliteeka embazi muki n'addayo neyeebikka obudde tebumala twalyogedde ku Ibrahimu Nababuza man fana hada bi alihatina ani yakoze kino ekikolobero nibagamba samina fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim tewali mulala omwana Ibrahim yabadde avumirira amasanamu gaffe mumulete yeyakikoze nibamuleetanga munywevu si yonna ekuŋŋaanyi ebitala bikoze eki bivuddeyo bambuuza anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim kituufu kino gwokikoze Ibrahim daga nedda nammwe mulimba ise bal falahu kabiruhum hadha erisana mumulya bati dene yali badde lisingamu obuki nembazi eri mu bulago gubakwatira mu kitulire muki lyeri atemye galuga amalawa gonna lisigalewo nga lyerikola ki nga lyeriramula message abawanki message nti Katonda alina kuba ki gasajja gatunula ne gagamba nti mutuufu omwana atusinziza amagezi masanamu tegatambula tegava we gali tegalya tegakola ki naye omuntu waba yabuze nga mushiriku musabe Allah bataasa obushiriku omushiriku tabalaba mazima negajja bagamba hariquhu wansuru alihatakum Ibrahimu tumukumeko omuliro tutaase bakatonda baffe ekizibu kye ani gwe basikuteeka ku muliro nga gwaka nasigala mu busiraamu aluwa fe gye twayita bakuteeka ku ttokya noyogera nebyotakola ki wallahi waliwo yabagamba nti nyina tanka ye nga musajja piza nti nabagamba nyina ki bamukuba ne bamutuusa wazibu nabagamba temunzita nyina tanka erimu n'emmundu unacheza nabagamba tutwale gyeni nabatwale matugga waliwo kitanka ekikadde nabagamba yeyo gyemmanyi bamuyita akasozi
nga kyalwa ku mulembe gwa Amini ani yakirabako kyalwawo nnyo mwenna muli baana bato abooluganda tubadde kuki ku Ibrahim alayhi salam kati Ibrahim bakumwa omuliro nga mungi nnyo ate nga guli mu kinnya basima ogunnya gunene ne bateekamu omuliro ne bateekamu amafuta ne guteta ne bamutwala omusula muliro nabo nga gubookya ne badda emabega ne bamugamba tumuteeke kuki ku mutego oba ku kyesuubo ne bakwata ekkutiya ne bamutuulako ne bawuuba bububi ne basuula muki Ibrahim lam yataraddad teyakubagana teyalajana teyakaaba yayogera ebigambo bino hasbiya Allahu wa ni'mal wakil hasbiya Allahu wa ni'mal wakil hasbiya Allahu wa ni'mal wakil Allah naisa order ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim obatatidde takankanye takubaganye muliro gwange beera wa mirembe Ibrahim nyogoga todamu okwokya ate obunyogovu tulebe kubeera buki bungi kubanga busobola mutta wasalaman obunyogovu bwaki Ibrahim n'atuula mu muliro omuyagamba omufassire nti yamalamu emyezi 2 nga guteta tegukola ki naye nga bamutunulako ng'ali muli alinga alina byalya oyo Allah bakitamufuna mukwano gwe Allah namuteeka kutegeeza ekirala n'atazaala Bayibuli egamba yaweza emyaka 9 nga talina ki nga ne mukazi we ajuzan aqima ng'afuusa lunkulubuse nga mukadde okamala Allah n'amuwa omwana mu myaka egyo emingi omwana bwe yatandika okukulamu n'asuumukamu n'abeera ng'oyo Allah n'amugamba nti omwana oyo mwetaaga gogenda mujjako ensingo la ilaha illallah ani asala omwana we ono alina akaana kamu bakayita kalibani onookasala tekisoboka Allahu akbar walile Ibrahim yakwata omwana n'amugalamiza n'awagala ekiso maaso n'emabega ayagala mujjako ki n'akuuta ekiso ne kigaana okusala Allah yagenda kwanga Ibrahim seriously ayagala kusala ki na n'omwana akkiriza ya abati fa'al ma tu'mar tata kola Allah kyalagidde satajiduni insha Allah min as-sabirin ojja kunsinkana maaso ga Allah nga nani muki wallahi Ibrahim ekigezo bwe yakiyita Allah agamba wafadainahu bidhibhin azim ne tununula Ibrahim twaleeta ndiga kuva mu jjana Jibril n'ajja Ibrahim namugamba omwana muleke sarandiga Ibrahim yakola bingi Allah n'amufuula mukwano gwe manya yefuula mukwano gwe n'amugamba gwogenda okusooka okwambala bitonde byonna tewereza nabbi yasoose okuzuukira Muhammad naye nabbi yagamba ekyewuunyisa ndigenda okutuuka inda arshi rahman wansi wa arshi ya Allah tabaraka wa taala ngenda kusanga nabbi Musa yatudde dda ng'atuuse oli yamusoose okuzuukira naye agenda kusanga nabbi Musa akoze eki nabbi yasukara yeebuuza naye kiki Musa kiki Musa okutuuka okubanga agenda kunsooka okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala oba lwakuba yayogera ne Allah naye reason nabbi teyagikola ki teyagifuna nabbi yasoose okuzuukira Ibrahim yasoose okwambala ate bonna Musa yali basooka okutuuka tilka rusul fadlalna ba'dahum ala ba'd Allah yatugamba nti ababaka bano buli omu alina kyamusikulumya ku ki naye nga abasinga bonna ye Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mu bingi nabbi byasinza bannabbi bonna tukirabe nga tugenda kubeera bwereere ate tugenda fenna kubanga tuyimiridde teri agenda kutuula kabeere nabbi balida yawmul qiyama lunaku wakola ki kuyimirira oyimirira olunaku lumu ng'okuluba nsi ssaawa 2 mu nyaluzibye oba oyimiridde emyaka 5,000 esingodde mitwalo emeka
olwo ne luziba olumu ani agenda okuwangala emitwalo 5 lunaku luzibu ate tuyimiridde tebuziba Allah enjuba agiwanuddeyo waggulu ng'eri kida mayiro emu okuva ku mutwe gwo katutuyana naye ali mu busirivu bwaki egenda kukka wansi mayiro ki tugenda kutuyana tunyize twasimule tugeregeze tukaabe abantu entuye zibatuuke mu maviivi abantu entuye zibasiike mu kifuba yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi wahidi al-qahhar lunaku Allah lwagenda okukyusa ensi eno nga si yeno gye tuliko enkuba neetonya amazzi ne gakola ki oba mubeera ku yattairo ebeeriba yattarazo ng'entuye ezikuvaamu n'amalusu n'eminyira tebirina gye bikola ki wabula nga biwalampi nannyini byo buli omu agenda kutuuyana entuuyo n'amaziga n'eminyira okusinzika amadambi ge yakola ki kati ng'omusana guli bwe gutyo oyinza okubuuza nti enjala tebaluma ennyonta tekuluma bantu bagenda kuba enjala ebaluma ennyonta ebaluma balajane bagenda kutuuka okugamba Allah tuwaatiri tukwate otutwale mu muliro omulundi ki otujje wano nga balowooza nti jahannamu yandibamu akabendereza naye nga kibasusseeko nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yekka ku lunaku lw'enkomerero yagenda okuba n'oluzzi Allah yamuwa oluzzi lwagenda okuba n'oku lunaku lw'ekiyama ng'anywesa abakkiriza abagoberezi be ebagenda okunywa mu luzzi olwo bokka baluyita batya ani alumanyi njagala mikono ani alumanyi era ggwe baluyita hawdhi baluyita ani ne kawthara nakyo kituufu tutya Allah agamba nti inna atwainaka kalkawthar twakwa omuggo oguyitibwa ani kawthara nabbi agenda kuyimirira ku luzzi olwo ye kennyini nga yanywesa abakkiriza alibalaba atya alibategeera atya ani ayinza okumbulira nabbi ali kulaba atya wamulabako yakulabako ali kutegeerera kuki njagala gwe mbulira kuki lese jeno nyo naawe olimba kuki ekisookera ddala yagamba inna qawmi yatuuna yauma alqiyama ghurra almuhajjalin abakkiriza bonna abagobereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda kuva mu kabuli nga buli abaafuna wuzu buli obaafuna wuzu waaka feesi ye yaka emikono gyaka ebigere bikola ki neno gyasiga mutwe wakola ki nabbi agenda kulabira eri kyoyo sahibi oyo mugoberezi wange tegerekesi ekyo kimu ekyokubiri mwanguye tusoma nti atharu sujudi agenda kubalabira ku bufu ebavunnamira buli omukwata ku sugidi oba ogiina atalina tokwatawo waliwo abatayina nga nebwakola nakuuta bwati tekola ki wakiri gyeno ku kigere gyeri eyinza n'okujja ku viivi atharu sujudi abatagiina temutya Allah agenda gibawa ku kiyama mwakupa nnyo emirimu ibiri gyali migumu nga tegiwulira abaluganda musabe Allah bwe sujida mu byenyi byammwe nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam wa inna aljahannam omuliro ku jahannam tegulya atharu sujudi naye bali kuteeka muliro n'obengeya n'oggwawo kano kagenda kukola ki omuliro tegwokyawo wano wewavuunamira ne wajjawo ekikuyiro ky'okuvuunamira Allah tabaraka wa taala kyola nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba yamujja n'amugamba turidu an akuna rafikuka fil janna badde njagala okkiriza ya rasulallah mbeere ttaano wo mu jjana ayaba kubeera ttaano wani kitegeeza ki ekyo abeere ku lusegere lwa nabbi
nabbi namugamba kyoyagala namugamba yamugamba nti alaika bikathratu sujud oba oyagala nnyo okubeera kumpi nange yitiriza okukola ki si kusaala swala zitaliiyo saala farallah naye yitiriza nnyo sunna abooluganda musaale nnyo ki basa obusere muno atukoze bubi olwazinye n'agikima abange ddala sejjawo sunna za nabbi please kakasa nti wasaddeyo nnya kabula dhuhuri lakammeka ani yazisadde tewali dhuhuri bwagwe yongerayo mmeka nnya zisaalika osadde nnya dhuhuri wasadde nnya badiya nnya laka 10 na mmeka bagamba buna asaara bannanga alifiira mu swala kyona byagamu zitwaleka bajja kuboogerako zitwale ki sunna zonna zibeera waka okujjawo nga tulina ogenda zisaalira ziteeke muki mu muzikiti asuli etuuke saala bbiribiri emirundi emeka nazo ziri nnya waliwo abatusomesa nti asuli terina kabuliya eyina nabbi yagamba rahima llahu mrii allah asaasire omuntu yenna salla arba kabula asri asaala lakannya nga tanaba kusaala ki asri muziwulira baada almagharibi bbiri baada isha bbiri buli wonna woolya nga baaziinye nga tebannakima swala laaka bbiri luvannyuma lw'okwazina laaka mmeka osaale ellayiri osaale luha toyinza butabeera na nabbi muhammadi ojja kuba ovuunama nnyo baliwo abanaavuunama biidhinillah munagezaako muzisaale saala nnyo ng'ogamba njagala kubeera ttaano wa nabbi muhammadi nabbi agenda kulaba bakkiriza nga balabira ku sugida ekyokusatu kikwali balabira kyetugenda okukomako ani akimanyi abawali mumuluwa mutasa abaddu ekyokusatu agenda kubalabira kuki abasajja agenda kubalabira ku birevu bagenda kuvaayo nga balina ebiki olaba otagenda kunywa ku buzizi lwa nabbi lwakalakata kirevu abakyala mugamba abaami bakuze eki mumma ku mmere mugamba tojja kulya mmere nga tonnakuza kirevu kuza ekirevu olye ku mmere agenda kukolaba nga balina biki bw'olijja ng'okalakaseeko togenda kunywa anti babagambe mubireke nkimanyi tebabyagala naye badange birimu ekyama mubyagale abakyala birimu ki n'okikwata mubwoti nga muli mbulire allah laafu eyinza okutiiriika allahu akbar walillahi byevu mubireke nabbi ali ku luzzi anywesa abakkiriza bajja bibinja ne bibinja abanywa be bakola ki ne nabbi agamba wa innahu sayijau birijali min ummatin fayukhadhu dhata shimali waliwo abagenda okujja nga bazze kunywa ku luzzi lwa nabbi muhammadi balina sugida balina ebirevu balina ennuuru ne bamalayika babakube nga babazza ku kkono nga babaguba ku luzzi lwa nabbi muhammadi nabbi abalaba nga baliko obubonero bwe agambe ashabi mubaleke abo bagoberezi bange abo baswaba bange mubaleke baji banywe ki bamalayika bamugambe ti innaka la tadri ma ahdathu ba'dak bano betugoba tomanyi kyaba bye bazuula mu busiraamu baali bamubutadiin bazuula muki basoma mawuledi ne baalya ennyimbe ne basoma edduwa z'amakumi-40 ne basoma tahariri ne basoma talkiini ne basoma buruda ne basoma mawuledi ne basoma waziifa ne badda madda ga mbogo ezo naki baali ku mbaga za ndongo nga bakuba muziki ne bakola mu busiraamu nabbi tewakola ki
nabbi agambe kikinti ye mazaali yartaddun obusiraamu babuvaako ne bakola byabwe fa aqulu kama qala abdu salih nabbi agenda gamba agenda kwogera ebigambo bino nga yali amaze obiwulira nga Isa abyogedde biri mu suratu al-Maida ng'eggwako in taghfirhum fa innahum ibadak in tu'adhibuhum fa innahum ibadak nabbi agenda gamba Allah woba osazeewo kubabonereza baddu bo bonereza wa in taghfir lahum nyoba osazeewo kubasonyiwa fa innaka ghafurur rahim Allah gwe musasizi era gwe musonyi mu hadithi endala nabbi agenda gamba ti fasuhuqan mubongeleyo mu jahannam la'ana Allahu man awa muhditha malizamba gamba ti Allah yakolimira omuntu yenna ayamba ku muntu akola bid'a nawe kyokulabirako obadde ovuga mmotoka ogenda afe utambala nosanga abagenda ku dduwa y'omufu n'omuteekamu n'omutwalako Allah yakolimira tebamutwala muleka atambuze eki agenda kukola mbaga ya ndongo no fundraisinga no wayo sente zo oli muki mukolimire agenda kwabya lumbe n'omuteeka kagaali ku digi ku pikipiki n'omutwalako oli muki kati oba ayambyeko mukolimire ate akoze bid'a tubitegedde ebyo nolwekyo biidhinillahi tabaraka wa taala hadithi yabaddemu abantu bameka basatu Allah batagenda kwogera nabo sibwe kiri twayogeddeko omu yaluwa yani akweyesa engoye owokuyiwa almannanun omuntu abungeesa olugambo abakyala eŋŋambo mugenda okuziika lugambo mugenda ku mbaga lugambo ku mizigo kwe muli lugambo almannan omuntu abungeesa olugambo Allah tagenda kwogera naye tagenda mutunulako tagenda mutukuza alina ebintu ebikola ki lwaki olugambo lutabangula buli kintu kyonna tukendeze olugambo olwayo waliwo abasajja nga balina olugambo n'okusinga abaki nga bamuyita DHL yalutambuza paka kuwulira uli atambuza lugambo owokusatu almunfiq silatahu bihalfi lkadibi ye muntu atunda ng'atunda alayira wallahi lyako 10 wallahi awamba siitawo wallahi atunda akola ki Allah gwakulembeza naye alimba oyo Allah tagenda mutunulako tagenda kwogera naye tagenda mutukuza sijja kusinza akaawo ndajaniwo kitwa Allah tabaraka wa taala fenna abakuŋŋaanye wano atusaasire atusonyiwa amadhambi gaffe ay Allah twajja mu Ramadhani nga twebagadde amazambi amanene Allah tuteeke min ibadika tawabin tuwe obusobozi twenenya amadhambi ago otusonyiwa mudhambi obutono bwe tukolanga tumanyi obanga tetumanyi ay Allah tukurajanira tuteeke mbaddu bokkiriza okusiiba kwabwe bannange Allah nakkiriza Ramadhani eki ekumala okuyingira ejjana mara Ramadhani ki ekumala okuyingira ki dajana nnyo Allah akkiriza okusiibako ay Allah ij'alna min al-utaqa'i min an-nar saba Allah musaba Allah atuteeke mu bantu bagenda okunnyulula abajje mu muliro abange buli ali wano kife oyina ekifo mu muliro era oyina ekifo mu jjana teweeyibala tinze ndi waki weebalire nnyo mu muliro okusinga ejjana kubanga ejjana nzibu nnyo yakola ki saba nnyo Allah akuwanduukulule akujje mu bantu b'omu muliro akuteeke mu bantu b'omu jjana ay Allah tuwangaze nga tuli basiraamu
otutire ku busiraamu otuzukize nga tuli bibinja by'abasiraamu otuyingize ejjana nga tumaze tubala wadde tubonerezaako. Ayi Allah alongosa amaka gaffe, olongosa abaana baffe, olongosa abaami baffe, olongosa abakyala baffe, longosa emirimu gyaffe, teeka baraka mu mirimu gye tukola, otuwe riziki eya halaali, tuleme kutawaana nnyo nga tunoonya riziki. Ya Allah tuwe riziki ng'eyanguwa okututuukako. Bw'eba eri mu ggulu gisse, bw'eba eri mu nsi gifubutuleyo, bw'eba eri kumpi gisembeze, bw'eba eri wala gyongere eno gye tuli. Otuwe riziki eya halaali nga ngazi, otuwonye obwavu n'obukafiiri n'obunnanfuusi n'obwonoonefu. Ayi Allah tuwe abaana abalongoofu, abaana abanatusabira nga tuvudde mu nsi ne batusabisa n'abalala. Jja ku migongo gyaffe abaana abalungi, abaana abanatusabira nga tuvudde mu nsi. Otuwangaza obuwangazi obulungi, otuwe embeera ennungi, otaase baganda baffe abali Falasitini. Ayi Allah taasa abasiraamu abali Falasitini, Allahumma zid quwwataka ila quwwatihim. Basiraamu e Falasitini basula njala, bafa njala, bamuziba kuba okuva ku mazzi, okuva mu bwengula mu bbanga, okuva mu ttanka ne mu mmundu entono. Allah bataasi obanyweze ku nkwe z'abakafiiri. Otaase baganda baffe abali mu kkomera nabaddeko ebizira nga basajja bakyaliyo bayitirivu. tusaba Allah bataase baveeyo. Anta waliyu dhalika wa qadiru alayha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفوض الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.